Omukungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jonas Teganjen Woda Mariam akubiriza bannayuganda okwegemesa n'okutwala abaana baabwe bagemebwe omusujja gw'enkaka ng'akakasizza nti eddagala liri ku mutindo gwa nsi yonna nga lyakeberebwa bulungi ne kikakasibwa nti lirina mutawaana gwonna eri obulamu bw'omuntu. Dr. Jonas Asinzidde lugazi ku minisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga bw'abadde atongoza kafiyu okugema abantu omusujja gw'enkaka n'ekigendererwa ekyokulaba nga abantu abawerera ddala obukadde 14,400 be bagemebwa ng'emikolo gitandise n'okukumba okwetabiddwamu abakungu ba disitulikiti, abaana b'amasomero n'abalala nga beetoolodde enguudo z'ekibuga Lugazi nga bakulembeddwa bbandi. Omukolo okulembeddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ng'abadde wamu n'omuwandiisi w'enkalakala mu minisitule eno Dr. Dana Atwine, minisita mu woofiisi ya Vice President era omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Buyikwe Honorable Dana Mutasingwa, abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu, abakulembeze mu disitulikiti y'e Buyikwe abakulembeddwamu ssentebe Jimmy Kanaabi, ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Rashida Nambowa n'abalala bangi. Minisita Acheng ayitadde ku baana b'amasomero nga bano abakkiriza okumubuuza ebibuuzo ku nteekateeka eno. My question is, it has been said that vaccines are imported from other countries. Why are they not made from Uganda? We need scientists to do research and develop the vaccines. We have the mosquitoes, we have the viruses, but we still need to do research on them and develop the vaccines. Abakungu ba disitulikiti okubadde ssentebe Jimmy Kanaabi balomboza ebizibu bye balina omuli ebbanja ly'amasannyalaze ery'obukadde 20 eribanjibwa eddwaliro ly'e Kawolo, omusaala gw'abasawo ogulwayo, eddagala ettono mu malwaliro, eddwaliro ly'e Kawolo obutaba na mmotoka y'abalwadde n'ebirala. They told us if we don't clear the bill, they are going to disconnect the electricity in the Kawolo hospital. It is so worrying, and even we don't have plans to secure that amount of money. The issue of medical workers' salaries for these 2 financial years, it has never stabilized. Bano Dr. Atwine abajulidde n'abategeeza ekiri e Buyikwe kye kirina awalala wabula nga bali mu nteesaganya ne minisitule y'ebyensimbi okulaba ng'ebizibu ebimu bikendeerako. We have raised this issue in our meeting with the Minister of Finance, and we think that there could be some adjustment. We are still waiting to hear from finance. Yes, ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Rashida Nambowa asabye minisita okubalekera emmotoka eyabaweebwa mu biseera bya COVID-19 kuba nabo tebalina gye batambuliramu okutuuka ku mikolo nga gino. You came up with the documentation on the COVID cars, instructing district chairperson to stop using those cars, and yet the government never give us vehicles to monitor all these programs. Please, not until the government has given us vehicles. We are not going to give them to you because we don't have the vehicles to monitor all the government programs. Minisita Dana Mutasingwa akunze abantu b'ebiyiko okujjumbira okubagema omusujja gw'enkaka kuba gavumenti eyagala abantu baayo nga balamu. Omubaka omukyala bakubiriza abasomesa kubiriza abantu baffe tuteekeyo amaanyi, tuteekeyo omutima, tulabe nti abaana baffe naffe ng'abantu tufuna akaliiso ka yellow fever. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.